Bwenti. Yo. Bannamawulire nsanyuse Bwenti. Sajo lina lingi omwana wange yafunye buna kyembadde sisuubira naye ng'ate yali akinsuubiza naye yafunye buna. Ndi musanyufu nnyo ku lwekyo. Ndi musanyufu banange okunkyalirako osaawa eno nekyenje nkebere ku ssimu buno okulaba ebibuuzo by'omwana wange yatuula ekyomusanvu omwaka oguwedde. Ndi musanyufu ngenze okusinkana nga yakoze bulungi afunye 4 era yabadde asomera ku Kana Kindergaten and Primary School. Ndi musanyufu nnyo mbadde sikisuubira era sibanyira butya bwe nnyinza kwebaza Katonda bannange. Omwana ye Wasswa Benard Adrian. Obuwanguzi buno era natandika okuva lwe twayingira Desemba nga nkuba emikutu nenajja ssente era n'olwajjo lwennyini nabadde nina omukutu gwenkubye nga ngenda waliwo byeŋŋenda okukola n'essaawa zino kino kinsanze era nyambala ngenda mu mirimu gyange nwana nfune kafiizi ka sekendi kyemmanyi nti Mukama nga ali nange kaba kakutaganatagana naye olw'ekisa kya Katonda kyemmanyi tujja kafuna kaba kakutataganya tutagana mpola wano wali we tulimalima we tukola tutya bwe tutyo mpola naye tumanyi ku lw'ekisa kya Katonda kajja kulabika. Kwate omuzadde ng'olabika nga tulina ate essanyu dadi otunule eno tusanyuke. amawulire n'agafunye kuva ku simu. One of the teachers yankubidde esimu n'angamba nti dadi atwase yafunye buna nimpulira essanyu nsanyuka badde ngenze kusenya amanyo nakaburasimonye kinakasudde enkasuura nimbuuka mu bbanga ennaku zino mbadde waka naali nafuna ku accident akati mbadde waka yawo nifunye amawulire agesanyu naye okubona nimpulira ndi ng'owuneddeko ninzija wano ku ssomero tugoberera naye babadde batanaba kuzirolizinga tubadde na kutiva actually naye amasanyalaze nigamara nigavaawo nitubeera nga tuli offline mu kaseera tukyalinzeeko amawulire g'okusimu nigasooka kakati bye twamaze okugafuna okukonfaminga oba kituufu nitugenda ku simu. Erinnya lyange nze Madamu Naula Betty
omukulu w'essomero lya Kana Kindergarten and Primary School. Ntuusa okwebaza kwange eri Mukama Katonda olw'amakulu gano gatutuusizzaako ntukoze bulungi nnyo, era njagala okwebaza bazadde baffe bonna nti mwebale nnyo okutuwagira n'okuza abaana baffe bulungi kubanga bakoze bulungi nnyo. Twatuuza abaana 35, abaana 2 bafunye obubonero 4, abaana 33 ne bafuna first grade bonna. N'olwekyo tubeebaza abaana bakoze bulungi nnyo era nga twongera okubasaba nti bane mutwongere abaana naffe twewaddeyo okulaki okubasomesa babe nga bayita bulungi. My name is Madam Naula Betty, the head teacher of Kana Kindergarten and Primary School. I want to thank the Almighty God for this wonderful performance. I want to thank our parents for the support and the encouragement they give to our children. We had 37 candidates, whereby 2 got 4 aggregates and 33 got all first grade. I thank you parents, and I want to call for more children. Add us more children, we teach them and we shall always make you happy with great excellence in performance. Thank you.